Okay, once again buli omu jasinzidde okubeera nga ate agoberera mbabuuzako abeera Fahad Pro UG omuweereza wamwe era nga mbeerawo nnyo okubeera nga temba n'osako amawulire nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako naewala eggwanga yonna gwali sayidi ezeeyo kyoyinza okubeera nga ate onkolera kiri kimu kyokka kyokka kyakubeera nga ate video oba ogirabye likinga ate sharingirako abalala yo comment section always ebeera open obabeera comment yo wansi awo okirira mu kabox n'obeera nga ate osulawo endowooza yo ne tubeera nga ate of course tuwuliziganya mpola ku biki ebibeera bigenda masa mawulire go mangi era nga ndowooza kambeere nga ate ntandika ne gano amawulire era nga anjivuze njitutte mu ggwanga li Saudi Arabia bannaye ebintu si birungi bw'oba olina omuntu wenayenda ng'ali bweru wa ggwanga beera nga ate omuteeka mu ssaala abaana ba planning okubeera nga ate mugenda ebweru mbeere nga ate munaye mwesiba bbiri kubanga ebintu si byangu n'akamu beere nga ate mwesabirako munange Kadama yabadde ava mu ggwanga li Saudi Arabia era nga bakama be bamubukingidde ticket era nga ticket eno gye bamubukingidde yabadde ya transit gwatamanyi transit kitegeeza nti ogenda okubeera nga ate olinnya ennyonyi obeere nga ate ova mu nsi eyo gy'olimu obeere nga ate ogwa mu nsi endala bw'omala okubeera nga ate ogwa mu nsi endala then oluvannyuma obeere nga ate ogwa mu nsi gy'obeera ogenda okubeera nga ate ogenda mu kyentegeeza oyinza okubeera nga ate obukinze Kenya Airways nga balina okubeera nga ate basooka bakutwaleko mu ggwanga ly'e Kenya era nga bw'ova e Kenya then olinnya ennyonyi endala egenda okubeera nga ate ekwongerayo mu ggwanga ly'e Uganda munaye bwekito bwe kyabadde Kadama bamubukingidde tiketi ya transit era nga munaye yavudde bulungi mu ggwanga lya Saudi Arabia n'atuuka awagenda okubeera nga ate alinnyira ennyonyi endala munnange ebintu ate tebyatandise okubeera nga tebikyangala nampolampola Kadama yabadde amaze okubeera nga ate amaze okukola check-in bulungi nnyo era nga atudde bulungi nnyo mu ntebe ye era nga wano yabadde alinze ennyonyi egenda okubeera nga ate munaye emwongerayo ebintu byatandise okubeera nga ate bikyankalana mpolampola Kadama yagudde eddalu era natandika okubeera nga ate yeeyambula engoye video njirina era ngenda kubeera nga ate njibazanyira awo musobole okubeera nga ate mwerabirako ebintu nga ebyatambudde sayidi ezeeyo naye nga Kadama ye yasobodde okubeera nga ate agwa eddalu awo wenyini ku kisawo yabadde alindidde ennyonyi egenda okubeera nga ate emwongerayo mu ggwanga lya Uganda bananga abaana mbeere nga ate mubateeka musaala kubanga ebintu si byangu n'akamu ate n'ekirala obanga oli mu programu egenda okubeera nga ate oddayo ewaka lwaki oba oyogerayogera nnyo lwaki onyumiza ono lwaki onyumiza oli mwegendereze nnyo temunyumiza bunyumiza buli omu kubanga abantu si bangu n'akamu kakati onayinza okuba nga ayina gwe yasobodde okubeera nga ate anyumirizaako era ndowooza ekyazeeko okubeera nga ate amusuula eddalu ngenda kubeera nga ate mbazanyira obutambi mubeere nga ate mwewulirirako oba mwerabirako ku biki ebyagenze mu maaso sayidi ezo nabakugjeeyo era sitiri nga tuli ku nsonga z'abakadama waliwo Kadama yatabukidde mukamaawe Kadama yakubye mukamaawe Kadama temulowooza teyakubye mama munange olutalo lwatandise bwe luti mama mbu yeetalatala nnyo mu kisenge kya Kadama ono mu buli ddakiika agendagendayo n'abeera nga ate amuyitaayita munange bino nno byakuddeko Kadama waaya n'agamba nnya butonda banga kino ekisenge kyange era toddangamu okubeera nga ate weetalatala wano era ekyazzeeko mama yabadde alowooza byakusaga Kadama yagenze n'abeera nga ate amugirayo embuukuuli n'abeera nga ate atandika okubeera nga ate amuyisaamu byonna bino si bya content byabadde byalaali si bya content era ngenda kubeera nga ate bibazanyira awo musobole okubeera nga ate adabyo mubyerabirako era we naaba nkugjeeyo era sitiiri nga tuli ku nsonga z'abakadamu waliwo Kadama omulala yawasiddwa era nga driver ow'omumaka yasobola okubeera nga ate amukuba embaga omukolo ogwasobodde okubeera nga ate gutambula bulungi nnyo era byonna ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo nkugambye essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo abaana basobodde okubeera nga ate bamubeererawo Kadama munne oba omukyala gwabadde nga akola naye omufiripino n'abalala bonna basobodde okubeera nga ate bamujigulizaako wamu ngenda kubeera nga ate mbikuterawo awo musobole okubeera nga ate mulaba embeera nga bwe yatambudde sayidi ezeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo tuula kaalira likinga video sharingirako abalala comment section always beera open wansi mu kaboxi okkirya n'obeera nga ate osulawo endowooza ku biki byogenda okubeera nga ate olaba mu video teweerabira tugateko mu butongole subscribinga ka notification bell kakoneko oba akadde akakali ebbalibbali awo kajja kubeera nga teekako alert nga bwe nabandese video gyo kubeera nga ate ofuna notification anti kakati agagudde sayidi ezeeno ogegano komawo namawulire amalala mangi nnyo temuvaawo Cotton, no? Jangu tugende mukwano biki byokola? Tugende waka. Obudde buweddeyo tugenda ate oli kuki? Bano baloga. Oh. Tugenda? Ate Vicky yani? Jangu tugende mukwano. Ogenda sigala ku kisaawe?
Mama wakwagala kusimu mwegere naye. Ate vikizonza wanya nawe nkubanja. Soko osasire sente zange ze nakola Dubai n'otwale wansi w'ennyanja. Birilamu. Bakugamba batya? Mutolina gy'olagako okugenda bakuba omugere. Ne bakuddamu bati. Mbagamba nti mundeke wakampa manyi mumanyi taata wange no nga tebamumanyi kati ngenda mubalaga eyanzaala wallahi naye tugenda aliwa anayuganda omutemu wuuyo Onja kazaji. Masira byebichi. Masira ndashana imekere. Byebichi. Oyaga kubyaki. Ifwe. Wataka msenge change. Wataka msenge change. Togo msenge change. Neba msenge change. Neba msenge change. Olinga masibe. Masibe. Mana masira kumanyoko. Masira gwe. Omuntago msenge chashagala. Tago msenge chashagala. Neba msenge chashagala. Olowena yambula ngandi bwerere. Njamu kuba. Raga yacho. Ikwe. Saga vya kumanyira. Mama. Saga vya kumanyira kuyingira mu kisenge kyange fa. Tabula ogende. Fa. Masa mama. Shani masa. Sister, what are you thinking now? Okay. Ana attend to WhatsApp. Abalembaga. Tuine songa yo kusanyuka no kudigida. Mwana mwala. Awanyumide kanali. Endombaga. Tuine songa yo kusanyuka no
makeup kulia. Mama mkozeko makeup yataka Genda ofumbe. Anakozeko makeup tumutupe. Naye owa makeup blocking day. Owa makeup. Onyumye naye tabumazemu. Sister onyumye ne makeup tamukubye. Naye nga the gown is so giving. Kategeza kibanda. Good. Mama, congratulations. Tomuja bya ashara. Ebisika nedda. Si kituufu. Tamidde muko. Ate ndi mukambwe muko. Mumanyi we mbanywedde muko mba mukambwe. So Kamilioni twagala ofe oluddewo okufa otwesibyeko tokyayimba tokyana kyogatta ku ggwanga. Agambye Kamilioni twagala ofe otwesibyeko. Abayimbi abato tulina bangi. Abalala tebalina na platform lwakuba gwe weesibye ku mudaala. Bannanga abankowa mukyankoyera ddala kubanze nkyali mwana muto n'emyaka 29. So ne wonankowa Kamilioni twagala afi. Kamilioni alina emyaka 59. Takyalina kyagatta ku nsi okuleka ogipamamu obupami. Ate ne kirala oba anaawona awone weetuli oba anaafa afe agende asinkane bbe yatugumbula. Talina na kutwesibako takyalina kyatugattako ng'oggyeko Kamilioni okupama kiki ekirala kyagatta ku nsi. Bijje Bananza okutumiddeko kiki ekirala Kamilioni kyatugattako kale awone bw'awona kati akome watugambe ki. Anti abantu bagamba embu legendi ayimbira abantu abayimbi tulina abalala. Abayimbi abato bazze bangi tetukyamwetaaga byayimba Alieni sikini anatuyimbira. Bangoni Forest webali abayimbi abato bangi nnyo tebakyafuna nakazidda ayasobola okuyimba yatugumbula abaana bebendi nebyoyimba kale watuyimbirako ebimala. Oba ofa nali mu baby class Kamilioni ng'ayimba Mama mia Jamila nga ndi mu baby class paka kati mama buli bwayagala okukola amawulire buli bwayagala okukola amawulire infa akataago omunona fa kafe bamutwala Bulaya era paka kati mama ne wankubaddeyo Kamili bamutwala Bulaya okumujjanjaba enguli asiiba ku nguli. Kamilioni tutwesibaako buli bona okubiranga ambulance nga okuba ebifaananyi olina amaalo. Mulwadde ki sengasidi mulwadde ki gwe bagenda okujjamu pancreas ke kataago. Omulwadde gwe bagenda okujjamu pancreas sebo n'akwata Snapchat n'anoonya firuta yataddemu kamera ayanukule namukasa naye Abannayuganda oba batuyita ki? Kamilioni n'otwanyi otutono towalina ku mukazi atawulira musajja. Kamilioni teweesaasira. Kamilioni okusinziira ebirwadde byo olina kubeera either n'omukazi nga mukadde nnyo ng'akootakoota nga naye oli ku mukazi atawulira musajja. Omukazi alina amambuluga omukazi eyakowako owedda ekyasinga okunyiiza ku Kamilioni ne mukyayira ddala nali namukyawa naye nennyongerako bakufumbisa batya engege sabo n'agenda n'awalakata engege n'okolokota ebyennyanja ebigirigimba ne bimugenda mu nkwawa sabo ne bamukuba ebifaananyi ng'alina ebigirigimba by'engege mazima. Kamili wafuuse ddala kati oyimbi ki ddala oyagala tuddemu tukuyite legendi igwa
nga bakuba Gwe ebifaananyi twalabya balina ebigirigimba mu nviiri ebigirigimba twakula nenga abannayuganda jokes aside mayuga asembya basita nze olunaku mayuga lwe yeesiba ku Kamiiri namanya nti Kamiiri ekitiibwa kye n'akatono ke yali asigazizza akamazeewo ddala sebo mayuga n'akupaledinga they paraded him ng'akalakata ebyennyanja ebigirigimba bimugudde no mu matu Kamiiri bakukalakasizza ebyennyanja nga tulaba olinga ng'abasajja b'okumwalo oluvaawo nga oyagala imbu tukuyite legendi Kamiiri mbu tumusaasire mbw ali mu ddwaliro mbu ambulance manyoko Kamiiri salawo okubeera smart wire okubeera legend alondeko kimu eno osula mu nkudi teweebalirira bw'akuuta amasepiki legend okuta otya amasepiki omanyi bambi wizo kuva dda nadda emisango gya Kamiiri gyonna wizo yagitwala ekyo nakibagamba abaana ba Kamiiri bonna babasibako wizo yagendanga abakazi be yafunisanga embuto ggulu Masaka Malaba wabona nga bawa namba ya Balamu nga abagamba bampita wizo ne senga sidya ka video kanyumira nnyo wallahi nali sirimba video bwali bunyumidde kuno ku social media uwuliriza Kamiiri yagendanga nga buli show azinayo tayambala kapiira nga buli gwafunisa olubuto olumala ozina anti star agenda ku stage abawala tompadde wadde namba yo amuwa namba ya Balamu waitawo myezi egyo Balamu nga areceiving simwa halo Kamiliyoni nze Liliani owerugazi nze Maria owawo owekasanda kiki anti munnange wandekera olubuto Balamu mulyawo mubanja Balamu sente mumanyi abaana ba Kamiliyoni Balamu babaddenga our child support mubamanyi kati abalala buli mukazi Kamiiri gwe yafunisa olubuto omanya abaana bamayanja bonna bazaala abaana beefaanana bonna abaana baba balina emitwe gy'amasiga bonna olusinkana omwana wa Kamiiri nga Kamiiri abagamba oyo wa wizo friends bange mwena bakwano bange first and foremost nsooka okwebaza buli omu sekinomu olw'essaala zonna zemunteekedde mu kulabika nti no mbeera nsuuka ate nempona leero ennaku z'omwezi ziri 18 February yes ennaku z'omwezi 18 February 2025 ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazibu ne ba-admittinga nga pancreas yange etanze okuzaala ate enzymes zebeetaaga okugiddamu ne bajjamu so ndi wano nninda surgery yange nembebaza nnyo bakyali bange bansabira ndi mu ddwaliro nkuza okulaba nti ndi ebibala nerwanako nefaako ndabe nti nange obulamu mukwata bulungi kakati waliwo vidiyo gye ndabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde konsaana kirabe abitex yagimpeereza ey'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubira ndi mu poliisi ngo banshibye simanyi lwaki bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mukulinda sajjale yange siina muntu gwe naayembe naye siina muntu gwe naakayanye naye ate oli akedde ku pedoli ng'aga amawulire mbw alina amawulire agookya ag'omunda ndi mu ddwaliro nemuliraba nezidrip ziziromuziraba okitegedde naye n'amannya gaagano ku TV kwegali gaago
mu ddwaliro. Naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mu kkomera bansibye. Abitesi yampereza vidiyo nenkwatako nnyo nempulyawo nnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve bintu ebyo. Mube bintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olw'okuba munoonya content. Bijja bazaalira ebizibu. Ebiyinza obbazaalira ebizibu kati mwana muwala ebintu yayogedde off her mouth. Bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gunoonya content. Lwaleero ennaku z'omwezi 18 February esaawa ziri US essaawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako. Anyway, bakwana ngoma bansabira mwembe baziza nnyo mwenna. Teri kuva ku mulamwa kansiganga nejjanjaba. Ebinaava mu sajjala nabyo nja bibabuulirako. Kale mbaganye bakwana mukama abasaasire abakuumi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.